Kadama TV, Kadama ono ayagala tuyisa mu ngeri ye gy'alaba omuntu kiki kye walisobodde okukola nga wakava e Uganda, kiki kye walitandikiddeko okukola, kiki kye walitandikidde okulowooza, ensonyi, okutya n'okubeera nga mu Bawarabu bagendamu, okutya kuno olina kukomyawa, era kiki ky'olina okuteeka mu bwongo okusobola okubeera nga ojja kukola bulungi n'Abawarabu bano, oba ojja kusobola okubeera ng'omalako contract yo. Katumuwulire advice ze, oyinza okwesanga naawe zisobola okukolera oba nga gw'olinako osobola okukyusaamu. Yes, hello Nyabo. Mukulu Kadama TV. Wasuze otya? Kasuubira gy'oli, oli bulungi, Omukama akyakuumye atakuumira mpeera. Era mbasabira abawi musinga okwagala kubanga omulimu gwe mutukolera munene. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mr. Kadama TV, njagala kwogerako ku kigambo bannange eky'abantu bano okutumanyira. Abantu bano balina akamanyiro kanene nnyo ate bw'obalaga nti oli mugonvu bakumanyira ekisusse, era mu myezi egisooka gye gyetaaga okulaga abantu bano nti kyokola okitegeera. Ate omulimu gw'olaba nti tojja kumalako nagwo emyaka 2 gye wasayininga mu kontrakiti ng'ogukola, gugaanire ddala ku lunaku olusooka, era gugaane nga n'ensonga ogirina bulungi nnyo. Era nsaba nnyo abaana abava e Uganda abali eyo abeetegese okujja okunoonya ssente, okunoonya akawogo okukyusa embeera, bafeeyo nnyo okuwuliriza pulogulaamu eno kubanga eriko ebintu bingi bye tujjako, bye tuyigako ate ne bituyamba. Omuwarabu bw'oba oyingira ennyumba y'Omuwarabu, ky'osookera ddala ensonyi olina kuzireka ku geeti, ate zeetagira ddala nakuleka ku kisaawe entebe ng'ojja okola mu nnyumba y'Omuwarabu. Omuwarabu bwe yeefuula Zolo, olina kumwefuulirako Zolo. Omuwarabu bw'akusekera musekere, wanyiiganyiiga. Bw'ayita nga abongola ddamu ng'obongola, bw'ayita nga akkakkanye ddamu ng'okakkanye. Naye bano abantu balina akamanyiiro, beetaaga kulaga nti kyokola okitegeera, beetaaga kulaga nti naawe oli muntu akoowa, beetaaga kulaga nti naawe olina omusaayi mumyufu yadde oli muddugavu. Waakukaliramu mubuuze, bw'aba ogola nti ayagala kuyomba mubuuze nkoze ki akikubuulire. Batuma n'ayagala akutume n'ekikopo ekiri awo ekimuli okumpi n'agamba jangu ekimpereze nywe ekyayi, naye nga kimuli kumpi, era bw'akikutuma ogusooka n'okimuwaza n'otamugamba nti ndi mbize kiri awo, kimanye nti agenda kafuula kamanyiiro. Ayinza ogamba genda ondeetere engatto, naye ng'obadde otudde bw'akali okuva ku makya okola, n'akuyita ogenda omunoonyeza engatto gimutwale, naye nga ye talina kye yakoze okuva ku makya. Kamanyiiro kennyini. Abantu bano beetaaga okulaga nti naffe tuli bantu abakoowa abalina emisaayi. Abantu bano, nze nga nakayingira Mr. Kadama TV mu famire eno, nze najja ebyange nabifumba, obwongo nga nabufumba dda, ng'amanyi omulimu gwe ngenda ogaana ne gwe ngenda okukola kuba nali mbiwuliriza okuva e Uganda. Waliwo omulimu ogw'okulinnya amadaala, mukirininga madaala, mukirininga bisenge. Nze ogwo nagugaana ku lunaku olusookera ddala. Ne ŋŋamba oba ŋŋambira bati ppa, ngenda gaana nga n'ensonga ngimuwadde. Kati bw'akyalumu ng'aleeta amadaala mapya, nga ŋŋamba onooba ng'olina ky'oyagala waggulu ng'olinnyako. Nagamba kale gw'eyo essaawa saagaana nga situla nga twalayo nga sitoowa. Kati lumu nga bukya nga aŋŋamba leeta amadaala tulinnyeku. Olwo tulongoosa ki? Luumu y'abaana. Nga mugamba nedda, abakazi abalina abasajja n'abaana tetulinnya madaala. Ng'asirika, nga ndeeta entebe nga nninnyako ng'amadaala ageerinnyira. Kati era ogwokubiri ng'addamu ankema alabe. We yaddamu namugamba mu famire yaffe, ate bw'omubanga mugaana ekintu togaaniranga Bannayuganda bonna, kubanga ojja kugaana naye ng'oyo boosi wo
alina mukwano gwe ng'alina omunnayuganda nga ye akikola gwe gaana mugambe famire yaffe tekola bweti ne bweti. Ogwokubiri we yaŋŋamba namugamba famire yaffe abakazi ng'olina omusajja n'abaana tolinnya madaala. Era nagenda owulira ng'agamba muwala we nti gundi omukozi waffe talinnya madaala. Ekyo nenkita. Bwe tudda ku sayiti ey'emmotoka eyo nga nakakola emyezi gyali 4 nga bampita kulongoosa mmotoka. Jjukira ennyumba gye nkolamu ya fulo 3, nze afumba, abantu bali 6, abaana 4, abakulu 2, buli kimu nze akikola. Kati we yampita nakwata mu kiwato nga nakooye ddadda ku mutima mpuya njagala nakwabika. N'aŋŋamba jangu oyoze emmotoka. Ne mugamba eki? N'aŋŋamba jangu oyoze emmotoka. Ne mugamba nedda, abakazi tebooza mmotoka ewaffe. Kati ku olwo yayita bbaawe ne mutabani we ne bajooza basatu. N'aŋŋamba kale nyamba osiimuleko amataala. Nagasiimuula ne mala nenzirayo. Era okuva ne ku olwo teyaddamu. Olwo lwasemba nasanga tewali driver. N'aleeta driver era kati yazooza. Waliwo ensonga ey'okukyafuwaza. Bano abantu baagala omukozi abeere nga buli ssaawa atambulira mu mbeera ey'okuba nga munyiivu, ng'alina enyiga ku mutima. Kibasanyusa nnyo kubanga Omuwarabu oluusi bwe bamugamba nti ndi mulwadde muli abanga asanyuka, ng'olwo ayongera okukupangira emirimu. Naye nze y'ensonga y'obukyafu nagibagobamu nze nga nze. Bw'olaba nga mukama wo akutte tishu asanze abantu okirinizeewo wanirira, n'agenda ku sinki n'anaaba engalo n'agisinguza, kifo ky'okugiteeka mu kabbiini akali ku sinki n'agireeta awo n'agikasuka w'okirinize, toleekala naye togigyawo. Mulinde ng'alina w'atudde ng'akulabira ddala. Naawe naaba engalo simbuza tishu gikasuka awali eyiye wennyini otambule. Weefuula ezzolo nga ye weyeefudde ezzolo, otambule ogende. Ogenda okulaba ng'eyiye agiggyawo nga naawe akuyita ng'agamba ajjawo. Abange bwe batambula bamanyi okutambula ne bajjamu engatto zabbaaya biki ne basuulasuula. Tubiyitako ffenna kasitamba nga nakirinizeewo ku makya wagibuuka nga nange ngibuuka nti yagyambala n'enkya ajja kwagala agyambale. Wabuuka n'ayambuka nange nga mbuuka nyambuka nzikirira nga neefuula bbize mu kiyungu naye nga ngiraba. Ogenda okulaba ng'agiggyawo. Era kati owange yakyusa. Omwana w'asuula tishu amuyita amugamba giggyewo. Naye buli lw'obagondera abantu bano bamanyiira nnyo. Beetaaga kulaga nti ki naawe okoowa kyokola okimanyi. Yes, esente tuzaagala naye kuno kungulu balage nti naawe teweegulya mulimu osobola okudda ewammwe. Naye nga gwe ku mutima oba omanyi nti omulimu ogwagala sente ozaagala. Ate Omuwarabu tabakangakanganga. Tasobola kukuzza Uganda ye kennyini nga si gwagaanye. Nga contract tenneggwako. Sente ze batuteekamu zibaluma nnyo. Tebabakangakanganga. Tasobola kuzzaayo nga sente ze tezinaggwako. Mubeere bulungi. Nina kye mbadde nerabidde okwogerako Mr. Kadaama. Waliyo baganda baffe aboozesa engalo naye nga mu maka mwali mulimu mashiini naye ng'ayozesa engalo. Kati nze wano ewange buli kintu kirina mashiini. Kabiba ebintu, masowaani, bikopo birina mashiini. Naye okuva nayingira wano mashiini eyoza ebintu bagiggyako ne bagigirako ddala ppa. Teddangamu kukola yadde n'omulundi gumu buno contract ngenda gimalako. Naye bagiggyako nange nasirika era ebintu mbyoza. Naye kati muli mu bwongo, nafumba obwongo ne ŋŋamba nti omuntu ono kaligezaako okumpa olugoye nti oba ndukunyemu n'engalo n'endukunya ne lutukula, mashiini agenda kuziggyako ezooza engoye. Kati nga bukyalumu twali lukyadde ewa nnyazaala we, amayumba mapya bagazimba buzimbi naye tutera ogendayo ne tusulayo. Kati ng'apaakinga engoye, buli mwana nsawo ye nga batuuka eri buli ddakiika bakyusa. Kati bwakya enkeera nga mpita nga ŋŋamba jangu ogenda oyoza engoye zino. Namugamba e Uganda ewaffe mu famire yaffe abasajja beebooza, abakazi tetwoza.
Ffe abakazi tunyika bunyisi mu mazzi ne tujjamu ne tuteeka waggulu ku waya ne twanika. N'aŋŋamba tekirina buzibu genda oyiseeyiseemu saaleekaana naye kulemerako. Nakwata engoye ezo kubanga abantu bano we tumala nabo emyezi egisukka 4 oba omumanyi obwongo bwe mumanyi embeera ze omanyi butya bw'atambula. Nakwata engoye ezo nga bwe yazimpa anti yagamba tekirina buzibu. Nagenda ne nziteeka mu bbaafu emu enjeru eza bbulaaka zonna wamu. Nateekamu sabbuuni liquid soap ne nzinyikamu okumala eddakiika 3 kuba olwedde nali mugambi waffe tetumanyi kukunya. N'aŋŋamba genda oyiseeyiseemu oyanike. Nazinyikamu okumala eddakiika nga 3 ag'amazzi ne ngayiwa nga sikunyizza kuba singa nazikunya zandibadde zitukula. N'atuuka eno atampa enjo zisengala ate jjukira engoye z'okukunya n'engalo zitukula okusinga eza mashini. Kati ne ŋŋamba ono okumufumba sikunya ngoye zino kubanga engoye z'abantu 6 bendimu zikunyisa engalo nga nina okola buli kimu mba ngenda kudda Uganda ng'omugongo guli kutya. Kati bwe nazinyika ddakiika 3 n'amazzi ne ngayiwa ne nteekamu amalala ne gamalamu eddakiika nga 10 ne ngayiwa ne nzigyamu n'okamula saazikamula ne nzitwala ne nzaanika ku bisenge. Kati bwe nazaanika mwennyini ye yazaanula yasanga nga zonna zisaze eza bbulaaka nga zirimu ebintu ebyeru, enjeru zizzeemu ebintu bya bbulawuni. Nenkeera n'aŋŋamba ddamu okunyeekunyemu kuba olwo saateekamu sabbuuni nannyika mu mazzi meereere era n'asanga nga kyekimu. Kati bwe twadda ewaka kuba twasibayo ennaku zaalinga 7 naye nga bwe bampa kyekimu. Kati bwe twadda ewaka yaziteeka mu mashini n'ateekamu ne Clorox naye okuziteeka mu mashini ne Clorox zonna ne zikola ki ne zifa. Ate bwe twaddayo omulundi omulala era nampako oyo yakyusa sabbuuni nampa omo. Ate jjukira omo yaasala bubi nnyo era nakola kyekimu. Naye ku olwo omulundi ogwokubiri bwe yalaba nga neera zisaze kyekimu. Nkubuulire kati n'ewaka engoye enjeru sinze azooza. Nze njoza zino ndala bbulaaka biki ezisigadde ngamba ziteeka awo nze agenda ozooza. Mwennyini n'azeeteekera mu mashini n'azooza. Akimanyi simanyi kwoza. Kati ekyo ne mba nga nkimwegubyeko ekyokwozesa engalo. Yali alega kuleeta akamanyiiro n'asiba empale ez'abaana bonna myaka 17, 12, 7 nazo nkunye. Nazisiba mu kaveera bulungi nnyo. Ne mugamba nkubuulire madamu ffe ewaffe toyooza mpale ya munno togikwatako na ngalo nti ogyoza. Katuzitereke zino tugenda zooleza ewaka nga tuzzeeyo. N'aŋŋamba kale aga Katonda nagenda okuddayo okuyitako mu luumu gye basula nga ngambye ngende nongooseeyo ng'azoozezza azaanise bulungi. Ate ng'abadde aziwadde nze nekindaga nti abantu balina akamanyiro balowooza ffe tetukuwa buli kimu okikole oyoze n'empale naye ng'atudde. Nagenda okuyita mu luumu ng'azikunyizza azaanise. Ne ŋŋamba lwaki abadde azimpa.